I think yesawa abantu bagamba amazima. TV eno neganga nga buli mwezi no spending milioni 10. Family yokka buli mwezi nga no spending milioni nga 6. Family tombuza zitya wabula bwekiti wekiri obose asandi agadegenda mu details wekijja mu season y'abaana okusoma ngawe mugame spending milioni nga 4 still bonna ne batagwa nabawo abakolima abatali satisfied abamuli kubone bansiba mukomera bakansi bamakome emirundi ngena butalabiri abaganda ba nena abalamuzi bagamba tebalina buyinza bukusiba naye ati benyini bebakusiba bebakwata so natukera ku macyango omuntu nendanga buno bonna embeera gye tulimu na guno omugugu ogw'okuspendinga milioni nga 3 monthly na obosanga naye sisu kyasobola nempita mukwano gwange era yali mukwano gw'omugenzi naye simumanyi nnyo omukwano gwe nina nagujja mugenzi yatugatta ne mugamba Kojja Kimbowa jangu njaga nkukwase TV eno some sort of a release onyambeko jiddukanya ng'osasula amabanja g'emisolo biki n'abakozi buli kimu nga nawe wosala amagezi sente z'oli muteekamu ozijjayo otya nakkiriza era nakikolanga mukwano gwange saamuguza TV kubeera siso atunda kintu nga sina letters so nakkiriza okujiddukanya naye ng'akikozenga mukwano gw'omugenzi nangamba omanyi muzeeyi omugugu ena munene kankuyambeko nze nzirukanye TV nteekemu nga wensasula abakozi twaye program line up then nange nalaba engeri gye najjamu ezaani ne tukkiriziganya naye ku makya ga leero ampandikidde ebbaluwa eno era gye nandyagadde okubasomera agambye to Pastor Jengo what EBS television director nangamba dear sir, this is to inform you that apparently I as Kimbowa Richard am standing out from running the services of EBS television. I'm therefore informing you that you get someone who will be handling the offices until everything is sorted out. In this, therefore, I will be officially handing over the offices to your management on Wednesday, 13th July 2022. Yours sincerely, Kimbowa Richard. Yebbaluwa omukulu Kojja Kimbowa jampandikidde. Nali namu appointinga nga CEO era agenda okunyambako okuddukanya operations za TV nga wenkwasaganya ebintu ebirala. However, saamuguza TV nga badde bagamba ola nafuna mukwano gwange ne mugamba Kojja jangu nyambeko mu eno sector. Era I think for 3 months yabadde addukanya TV era abadde muntu mulungi but however oluvannyuma lwa family meeting we yawulira nti nzize ebbali sikyagala kuddukanya estate naye n'agamba sisobola kukola. Family bamwandikira ebipapula bamutiisatiisa tugenda kukuloopa mubye TV y'omugenzi mubye TV y'abaana mulidde sente n'agamba omanyi muzeeyi kino ekintu najjanga mukwano gw'okuyamba but ebijja bye bingi n'akidde ebbali. Programu ene kutuswako aba CP Coffee Academy abasangibwa mu UAE, Dubai ne Abu Dhabi nga bano bakugu mu coffee basomesa barista training, roasting ne brewing ku mutendera gwa certificate ate bakuyambako okufuna omulimu ng'omaze okusoma. E Dubai basangibwa ku Al Ansal building opposite Safiu Tower. Mu Abu Dhabi basangibwa ku Electra Street Cop building next to ADCB Bank. Abeetaze osobola kubira ku namba z'essimu eziri wansawo kosa ne website yaabwe. Kisitu Electronics batunda solar panels sizes zonna ku bbeeyi yonna, amasimu agatayitamu mazzi, flat screens eziriko ne kalonda w'amasannyalaze yina ow'enjawulo. Ojjafuna ekirabo gwe anaabeeyuna ku Hanifa Towers ne ku namba y'essimu nga woogiraba bakubireko oba waweereze WhatsApp. Ziwa and Sons suppliers w'ebikozesebwa mu kisenge ng'ofuula ekisenge kye ekyenjawulo kirabike bulungi. Gula amasooka amalungi, bed cover, duvet, mosquito nets, towel ne kalonda yina agwa mu kkoero. Basangibwa ku Mukwano Arcade ne namba y'essimu weeri wansawo. Ayagala okusala weight omugejjo okufuna 6 packs okukuma omubiri gwo nga guli fit n'okuguzimba, noonya omwami Roy Mubiru ku YouTube olabe videos ez'enjawulo ng'asomesa era ng'abuulira abantu engeri gye mulina okuba mukuumamu emibiri gyammwe n'emmere gye mulina okubeera nga mulya. Subscribinga ate era munoonye ne ku namba
y'essimu awo ayongere okubeera ng'akubuulira ky'olina okuba ng'okola. Arapex Tire Adhesive and Grout eri ayagala okusiba tayo ze zinywere mu ddiiro, ku lubalaza, mu kisenge oba mu kinaabiro, oli wa ddwaliro, oli wa arcade oba ekifo kyonna ky'oyagalamu obugumu obw'enjawulo olw'ekirungo ekiteekebwamu. Amwetaaze genda mu hardware ekuliraanye Seeding Tile Center ku Salama Road, kossa n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansi awo ku screen yo. Bakubireko tojja kwejjusa. Mariam Massa mukyala muyimbi, mukyala muzadde, afaayo nnyo eri abaana, alina music mulungi ate abuulirira. Genda ku YouTube channel Mariam Massa obeere ng'ate ofuna obuyimba bwe obw'enjawulo n'obubaka obubulimu. Kale nze lujja tuli wa Musumba Andrew Jengo era nga nze okumukyalirako ko mu mbeera y'emu n'abamawulire abazze okubeera nga tebamanya ensonga nnyingi ez'enjawulo. Bingi bitambula okuviira ddala ku nsonga za church ziri mu mawulire, ensonga za TV ziri mu mawulire, ensonga za family nazo ziri mu mawulire. So bingi nnyo agenda kuba bitubuulira n'amabanja nga bwe gayimiridde, naye ng'ekisinga obukulu Musumba Mukama yeebazibwe. Amina. Kyenalyagadde okumanya nga tunatuulira nsonga zonna mu mbeera nga ntegedde nti obuyinza bwakuggyibwako ekibyoyongedde ku kanisa ng'obuyinza buli mu ngalo ze. Ekkanisa yo ndowooza kuzimba bazimbe esinga okugato tulina ettaka litwagwa tugezaako okugazima kubanga tutuukira ddala era wanekawaala kuba abasinga badde beetoolola bwetoolozi mangi nga kitwagala tuzimbe tubenga olutuuka ku kkubo yambuka bwambuzi. ng'oli mu kanisa munda ng'oggyeko ekyo waliwo ekirala nyingi nnyo projects ezitambula ez'ekkanisa. ku TV waliwo kyoyongeddeko? TV ndowooza kye Katonda kyanyambira kinyiza okukkiriza kugikumange ekyali however gino emyaka ebiri ejja kubiri gyakolawo kati twava mu ggalo wabugezaako bikavalinga gana amabanja gabaddewo mu ggalo. Waliwo ebitambula mu mawulire, kyaki bagenda gisenda, kyaki bagibanja, TV bagenda gitunda, kyaki nagitunda, TV nagitunda. N'okusookera ddala neebaza Mukama atukumye nga tukyali balamu, akumye eggwanga Uganda n'abakulembeze baffe ku nsonga ezigenda mu mawulire. Si bituufu byonna nga bwe mubisoma, however era mu mawulire mulimu ebituufu. Esookera ddala waliwo eggulu eryafuluma I think ku Lwokuna erigamba aliwo omwami bamuyita Solomoni ng'abanja TV obukadde 180 ne bagamba kooti yafulumya ekiwandiiko kyaki etundibwe, TV etundibwe basobole omusasula ssente ze. Kituufu kooti yo teyafulumya kiwandiiko bwe kiti, however nga yo omuntu aclaiminga ng'agamba nti abanja ssente z'agamba z'abanja abali mu mwaka 2016, 2017, 2018 era aclaiminga agamba yazimba studio, however teyasasulwa. Yagenda mu kooti, we nayimirira mu kooti okugezaako okuwakanya oba ku bbanja lyoba okubaako kyenjogera, kooti yaŋŋamba siina buyinza buyimirira mu musango ogwo okuwoza kubanga mateeka sinafuna kye tuyita letters of probate era nga tebanzikiriza kuwoza mu bantu bangi nnyo ng'oggyeko ye yekka. Bangi nnyo abajja n'agamba nze TV njibanja ssente bweziti nzibanja bweziti era bali mu makooti awe abamu tebannavaayo. Naye kikyannemeseza kiri kimu kyokka, siina ground kwenyimirira ne ŋŋamba okay gundi woba otubanja twogere oba tukole agreement woba otubanja kubanga amateeka teganzikiriza. Kino ne kidda eri family baateeka caveat ku letters ezo. Mu mateeka siina kye nsobola kukola mu buyinza bwange kubanga oli wajja n'agamba nti yali abanja TV oba abanja TV mutuula n'akulaga kitwandiisa obujulizi obukakasa nti oba agibanja. Omala okukonfaminga nti abanja then muyingira agreement oba ne mukola payment plan engeri gye mugenda omusasula. Ne byonna siina we nsobola bikola kubanga legally I'm not recognized nga omuntu addukanya estate ye mu absence ya kitaffe yafa. Tetulinga batannafuna administrator legally tuli fena. So gino gyonna emisango ne gijja nga weegiri si Solomoni yekka,
bantu bangi nnyo abagamba TV we are service providers n'abamu ku bakozi, but you cannot go into anything ekiririgo nga tolina letters ezo, kubanga abamu ku bo bino byatandise n'okutandika okugenda mu mawulire n'omukulu Solomon okuyimuka ku Lwokubiri oluwedde we twatuuza family meeting ne mbatuuza mu nsonga eyo ne mbabuuza mu abateekako caveat nsonga ki, kubanga ogwasooka mwawo ensonga zammwe nalowooza nzisolovinze ne kigaana paka ku Lwokubiri era munansonyiwa nali saakigamba bantu ku Lwokubiri twatuula mu family meeting abasinga kubateekako caveat bagamba ensonga ki bateekako caveat mismanagement ya estate ne mbagamba why lwaki family temutuula ne mulonda omuntu mwe gumulaba ajja osobola okuddukanya estate eno era nenkibakwasa ne balonda ne tufuna omuntu omu mwana wa bwala wa Mitasise Nakate ne tugamba okay kati gwe on behalf of the family operations gwagenda okugiddukanya estate. However ne mukwasaganya abantu ab'enjawulo byalina okukola nabo saafuna feedback. Report gye nafunye ayagala nayo kuvaawo tayagala kubiddukanya ne mugamba okay woba oyagala nsigale nga nzirukanya family operations muggyeko caveat kuba waliwo lines zesobola kusala lwansonga legally mateeka recognized tebaagala we mutuula webagamba school fees almost term has spent over million ngana kwata bana kusoma TV buli mwezi I spend over million nga 10 TV okubaawo but legally waliwo ebimu byesobola kukola waliwo agreements ezimu zesobola kuyingira tufuna ba client ab'enjawulo abagala otuwa sente ku TV nga batugamba tulina signing but mu mateeka sikiriza signing because I'm nobody mu mateeka ebyo byonna n'obibanyonyo atubana waliwo ba client badduka baga tukola extension ez'obulango baga tukola extension ya business betaaga omukono gw'omuntu addukanya TV abateereko legally mu mateeka sina kinsobola bateerawo era ba client ne bagenda. Ensonga y'omwami Kojja Kimbowa sigenda munenya is a client eyasasula in advance sente ze nga bw'azoogera okuva mu mwaka gwa 2016 paka nga 2027 he paid in advance so yakera ku machana alaba nti TV mawulire baga kugijjawo kyaki baga gitunda is a client yala nti sente ze zigenda fa era simunenya kwogera ebyo byayogera mawulire ye client ali mbweraliikirivu kuba I invited him mu family meeting gye twalina nga njaga abantu bano bamulabe bagezeko omuntu abalabe ku client betwina ebyava mu family meeting tebalina nsonga ze wabula bateekako obutesi caveat yangamba ekintu kimumanyi Andrew oba muzeeyo bisese nga mpita muzeeyo bano abantu bano tetugenda sobola kuyita mu mbeera eno naye naatya nadduka so nebya Solomon awo ebyajjira nenge ensonga enkulu mu bino byonna nze nganze sina wenyimira atandika kulwana kubanga mu mateeka sina kuyimirira family ateekako caveat we tubayita okwogera nabo ne tubabuuza omukoomu era munansonyi okwogera kino abamu ku bo baŋŋamba era nabasinkana ne baŋŋamba olaba Andrew kyetusinga okwagala deka caveat zino zibeeko tulindeko okulayira gweweerera abaana paka we banaamala bonna osoma then tugende mu kooti tulayire awo ofune obuyinza naye abaana beboogerako be tulina olinda the majority myaka 11 myaka 12 bali mu primary so bo kye basinga okwaga estate eno ngitambuze mu buyinza bwange nga siina yadde akapapula mu mateeka ovu kisandiganye kikola naye ate tuba tetusobola tambula mba siina kipapula kyonna kyamateeka nga wenkunyonyodde waliwo business deals ezimu zesobola kusiiringa because siina letters ezo but bo baŋŋamba tuddukanye paka omwana w'emyaka 11 nga wezize emyaka 22 awo tulyoke tulayire awo nangwe nasinzidde ne mbagamba ku Lwokubiri awo mufuneyo aya n'asobola okukikola ajja ddukanye family operations era ne mbanjulira akakiiko k'ekyaki ne mbagamba bano mugenda kukwatagana nabo bagenda bayambako weetaagisiriza
ne tulonda omuwala bamuyita Sise Nakata asoma amateeka era munnamateeka in fact tiyagaanye buvunaanyizibwa nakkiriza however era bapatana baffe abamu nga Kojja Kimbowa bo ne badduka ne bagamba nedda tekisoboka bangi bonna era otunulya EBS ogenda olaba kiranti bagenda bavaako omu abamu lwakuba bali diplomatic tebasobola malaga biteeka mawulire bagenda wa mu kooti oba wa naye nga bantu bangi nnyo naye nga obuzibu bwavudde ku famire kino kyebagamba ekyotunda ekkanisa teri atunda kanisa teri atunda TV era ku Sunday nabuuza abantu waliwo aganye okujja okusaba musimanyi bakubyewo ekiwaati kuba obuzibu bwensanga omuntu kati nga ku makya ga leero omukazi ankubidde essimu ng'ali mu kyalo ng'ayomba n'aŋŋamba otunda otya ekkanisa otunda otya TV lwaki obitunda bati nga tulina ngeri gy'omunnyonnyola ate nga mutuufu okumbuuza eyo so ensonga enkulu famire bano ababanja kuba buli omu ajja n'agamba abanja naawe wooli essaawa zino kooti yo tegaana kuteekayo musango osobola oteekayo omusango n'ogamba manja EBS naye abamu bagibwesanga advantage nti essaawa zino EBS terina muntu ali legal asobola oyimirira n'agezaako bakyalenjinga ya advantage gye bakozesa era abamu ku bo bakozesa abafamire bateekawo yo pressure kooti etere egambe kati mutunde yensonga ki tebanzikiza kufuna buyinza mu mateeka kubanga wembufuna abamu ku bo abagamba nti tubanja naliwo services zaabwe ze baprovidinga nzimanyi ne sente ze bagamba tezituukayo ate bwe mba nfunye obuyinza mu mateeka tebasobola kubako kye batwala tuba tujja basasula that's if nga tumaze okunfaminga nti babanja but obuzibu bwe buli bakozesa abafamire abamu bataddeko caveat siina ngeri gye nsobola kuyimirira mu mateeka kuwakanya bano babanja ate ne mbawa bagamba nti okay kituufu mubanja mujje buli mwezi ngenda bawa sente west ne west kuba abamu ku bo bangamba tukole payment plan buli mwezi otwe miliyoni 10 miliyoni 2 ne document eyo era erina okuba signed n'omuntu ali legally recognized mu mateeka kyaki erina amabanja genkana ki yo terina bbanja na limwe ebbanja lyerina kwe kumaliriza ekkanisa yo terina bbanja amannya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings era ndowooza abantu abazze batukubira bagenda olaba nga yenze yennyini bwe balaba mu video ate nze gwe balabye ku site yaabwe. Biodigester kirabise nti kati abantu batandise okukkiriza nti gwe mulembe oguliko. Kituufu. Kuba okusookera ddala omunnayuganda yali amanyi nti yaabo bokka abayina enzije enfunda kwa tuze twogerako nga ddala olabira ddala ennyumba eri wano naye nga tetulina kabuyonjo we tugiteeka. Ku mulundi guno apartments zino zirabika nga zirina space nnene nnyo naye era nabo basazeewo okukozesa nkola eno. Basazeewo okukozesa nkola eno lwa nsonga olw'ebirungi n'emisomo gye tuzze tukola ki tusomesa abantu. Tutundire ekinnya mulundi guno engeri gye mukikozeemu. Leero ndaba mwawudde mu bibiri saate bulijjo tubaye tulaba nga yebatadde tank eno wabbali kwe muteeka amayinja. Okay, biodigester neri entono kuba kati ndaba mwasemba otulambulako nga tukola entono y'abantu 40 eno y'abantu 100 gye tuzze okukola olwaleero. So ekigikozesa nti nno oluusi twawudde lwa nsonga bantu 100 kitegeeza amazzi mangi. Oluusi kyovola abantu omuntu oli ankubira ne mugamba ogenda giteeka kuki ku nyumba y'amaka apartments muzikiti ekereziya so oli wambuulira ki kwagenda ogiteeka nsobola determininga ne ngamba otuteekewo y'abantu 10 otuteekewo y'abantu 5 oba tuteekewo y'abantu 4. Soko tulambuliye ku migaso nannyini nyumba zino gyagenda okufuna mu biodigester eno gye mumukoledde. Kakati nannyini nyumba eno yeesiimye nnyo lwa nsonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda okufuna. Ekisooka tagenda keera olunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe nkityo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula so etuuka ng'esigala ekulya wadde nga ate wagiteekamu ssente yo nnyingi. Ekyokulala nti
beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbali awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2 kweno level kwe tuyimiridde wansi fuuti nga 2 so omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes, bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola fenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola so sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno wabula buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45 Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017669992 neya MTN 0789224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.